lyabugayo akusakira ag'ebyobufuzi. Muga sayansi ne tekinologiya nange Joan Tambabazi agafa ku muntu wa bulijjo nange Madulake agava mu kooti nange Eka Cronal nga bwe gali nange Joan Comfort Agazu agafa mu palamenti nange Kisaakye John. Amawulire ag'ebyobufuzi ag'eddiini ag'ebyemizannyo wonna mu malindirire buli ssaawa 2 ez'akawungeezi. Wetweyongerayo mu kanyomero kaffe aka tekinologiya. Leero mu science ne tekinologiya tukuleetedde emmotoka ekika kya gogo eyevuga yokka nga teyeetaaga mugoba nga ne bw'aba mwali buli kimu kyekola kyokka. Mmotoka eno esobolera ddala okulengera ebyo ebiri ewala olwo nno n'ebyewala okubikoona. Emmotoka eno eyevuga yokka efaanana bweti ng'era bwe kusanga ku luguudo osobola okuginyooma olw'obutono bwayo. Okuva emmotoka eno lwe yavumbulwa munnassaayansi Carl Benz mu 1885 abakugu abalala bangi bazze bajongeramu obukodyo wamu n'okulaba ng'enyumira abagivuga. Ekyewuunyisa ku mmotoka eno eyevuga yokka esobola okulaba ku buli ludda nga yeeyambisa kamera ezaateekebwa ku nnyindo yaayo mu maaso ne waggulu ku kasolya kaayo. Kamera zino ziyamba ku bintu bingi omuli okulengera ewala mmotoka gye beeyolekedde kumpi kitundu kya mayiro. Bweno akuliridde mu myaka ng'okyayagala kwevuga weka, eno y'emmotoka ekoleddwa okugonza obulamu bwo. Ekyewuunyisa ku mmotoka eno eyevuga yokka ewunyiriza buli kantu konna akagibeera okumpi n'ewala. Eno esobola okuyimirira ku bitaala n'okulaba owa poliisi abagiyimiriza newankubadde tebanagigoba. Mu kibuga Dubai emmotoka ekika kya Tesla pa 9 noti dda abantu batandika dda okuzikozesa. Okunoonyereza okwakolwa mu ggwanga lya America kwalaga nti abantu abasukka mu kakadde akalamba be bafiira mu bubenje bwa mmotoka buli mwaka. Era bannassaayansi abavumbula emmotoka eno bagamba yakuyambako okendeza ku bubenje kuba obubenje obusinga buleetwawo nsobi ziba zikoleddwa badereeva ba mmotoka. Ku lwa science ne tekinologiya mu malindirire, Joan Comfort Agazu.